webale kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda gwe yasubscribinga nkwebaza okubanga wasubscribinga era webale kubanga otambuliramu naffe abula gwe tannaba kubanga osubscribinga kikole kwata ku kigambo subscribe osubscribinga wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda omalirize okwate ne ku kide ekyo otekemu all osobola okubanga ofuna ka message buli otuba taddeyo obubaka oba video yonna wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda fete ya mukubanga atukutuusaako amawulire go gonna agagenda maaso oba agaguddewo mu kibiina kya National Unity Platform akosa ne mu ggwanga lattu erya Uganda okutwaliza awamu era olunaku olwaleero nzizeeyo abanzije nkuwe ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga byanukudde abo abaagala okubanga bagenda e Germany okubanga balaba ku mpologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri agambibwa okubanga yawambibwa wabula akatambi kano kengenda okubanga nkuwa ak'ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga ekyamazima bikwasa ennaku mu ngeri emu oba endala bisesa naye okusinziira ku mbeera gye tulimu ey'okubanga tukyali mu kiwoobe eky'okubanga ne gye buli kati tetunaba kubanga tumanya wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri waawe yawambibwa n'atwalibwa wabula okusinziira ku bigambo bya Katikkiro agamba nti Ssaabasajja Kabaka agenda oba yagenda dda yazzibwayo mu Germany okubanga ajjanjabibwa wabula okusinziira ku bigambo bitegeezanga omuntu yenna akabeere omuntu akatakkirizibwa kubanga agenda e Germany okulaba ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Bino nno abyogeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wabadde mu lukiiko oba mu lukuŋŋaana oba gye wandiise Parliament ya Buganda oba lwewandiise olukiiko lwa Buganda bw'abadde akunyizibwa ebibuuzo okuva eri abataka nga kussa ne bannamawulire. Kansooke nkwe akatambi kano kawulirize bulungi n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo n'ensonga zino bingi nnyo bengenda okubanga nkutuusaako kyolina okukola kintu kimu kuwuliriza otabegeere ki kyenkuleetedde olunaku olwaleero katukafune n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo. Ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi kabaka bagende bakiike owekitiibwa Lutaaya Munnabuddu munna wanzi Abdeka Mutaaya Munnabuddu munna omanyi kabaka yawooma n'akatagga bwe ngenda e Butambala kabaka gyatulambuleko bwe ngenda e Mawogola kabaka gyatulambuleko buli wembeera bwe ngenda e Bulaaya kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumu mu mwezi kwegamba kabaka ennaku 365 zijja kuggwako ng'emitendera gy'abantu tagimazeeyo mu Buganda naye bw'alabikako ku matikkira mu kugulawo olukiiko mu nguuka tumulaba ate mpozi gamba owekitiibwa Bakari Mutaaya nti mpozi baatu bakuyita ekyo kirala singa kabaka ajja mu lubiri lw'enkoni bw'omubaka owekutu n'otayitibwa ekyo si kituufu naye okukola enteekateeka nti kabaka alina baminisita waliwo abataka waliwo abalangira n'abambejja waliwo abakulembeze ab'ebyobufuzi waliwo abakulembeze b'eddiini kabaka ennaku teziggweko nga tabamazeeyo okubayita ate ensi nebamanya nti wemuli ndowooza kyekisaanira n'ababaka b'olukiiko buli mwezi kabaka bagende bakiike ebyo nno bye bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga byayanukudde abataka oba omu ku bataka abadde abuuzizza oba asabye anti at least buli mwezi basobole okugendanga balabe ku Ssaabasajja Kabaka nga ne gye buli eno abategeezezza wabula akabatemya olunaku olwaleero nti mpaawo n'omu akkirizibwa kubanga alaba ku mpologoma wabula erina kubanga erabikako eri Obuganda ku mikolo nga amazaalibwa nga kossa n'emisinde n'emikolo egy'okuggulawo amasaza oba emipiira gy'amasaza nga kosa n'okuggalawo emipiira gy'ebika wabula kino kikyaludde okulabikawo era nga ne gye buvuddeko emipiira gy'ebika gyaggulwawo era nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kennyini ye yagenda n'agiggulawo era n'okudduka kwa Ssaabasajja Kabaka ekyamazima
kyo yakoma ndowooza mwaka guwedde oba guli 2022 bwe yakoma okubanga alabikako eri Obuganda era omwaka guno gwennyini Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II teyaliiwo wabula okusinziira ku bigambo bya Katikkiro yategeeza Obuganda nti asindise Nnaalinnya Nnaabaloga nti yaba asimbula emisinde egyo era olw'okusinziira ne ku ebyo bye tubadde nga tulaba n'emisinde gya Kabaka ekyamazima teyagiriimu nga wenkutegeezezzaako nga ne lunasatu mu olumu oba gye wandiise enkuuka ekyamazima kyo kiri nti Ssaabasajja Kabaka yakoma okulabikako emyaka 2 egiyise era nga kigambibwa nti empologoma ya Buganda ekyamazima kyo kiri nti tekyakkirizibwa kubanga eyingira mu lujjudde lw'abantu oluvannyuma lw'okuvaayo. Katikkiro wa Buganda n'ategeeza nti Kabaka muyinnyo era n'essaawa zino bw'aba mu ddwaliro teri n'omu akkirizibwa kubanga amukubako yadde emmunye ng'abataka bwe babadde bamusabye mu lukiiko lwa Buganda olwatuuziddwa oba olwabatudde olunaku olw'ejjo wali ku Bulange e Mengo era nga bingi nnyo ebikyagenda mu maaso n'okubanga abitambula ku mikutu egya social media naye ng'abantu bo ekyamazima bo bagenda mu maaso n'okubanga babanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II empologoma ya Buganda eyawambibwa mu weeks zigenda okubanga zikulungula kuwera 2 bukyanga Ssaabasajja Kabaka awambibwa ku kisaawe eky'Entebbe wabula okusinziira ku mawulire agatambula Abaganda okusobola okubanga bakomya ekyo ky'okubanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II waliwo akatambi oba amawulire agenfunye olunaku olwaleero nti abo bonna ababanja Ssaabasajja Kabaka bagenda kubanga bakwatibwa omu k'omu so buli abanja weebereremu naye tekikugaana kubanga obanja Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda kubanga bwe tutamubanje mpaawo n'omu agenda kubanga mutubanjiza jjukira nti yawambibwa wiiki gyetukubye amabega era nga Ssaabasajja Kabaka alina okubanga alabibwako wabula essaawa zino mpaawo n'omu akkirizibwa kubanga amulabako. Jjukira nti empologoma ya Buganda yalabikangako eri Obuganda mu nnaku zaayo zeesiimye era nga etera okulambula ne kubiggwa nga bwe beesiimye era nga wabula byenkyakutuusaako byo bingi nnyo naye nga gwatanaba kubanga osubscribinga kikole akwata ku kigambo osubscribinge ku mukutu guno gwa Baby Television Uganda omale okwate ku kide ekyo otekemu all ono nno kijja kuba kikuyamba okufuna ka notification oba ka message buli otaddeyo amawulire wano ku mukutu